Imba matendo ge, imbira Mukama. Imba amatendo, imbira Mukama. Yekabaka owensi zonna. Imba amatendo ge, immanange amazima. Imbira muyimbire Mukama, tumuyimbire Mukama kubanga Yesu yakabako waffe owensi zonna wamma. Imba matendo, oh imba matendo ge, yimbira Mukama. Ileka tumuyimbire Mukama kubanga Yesu yakabako waffe owensi zonna wamma. Imba matendo olwaleero katusinze, yimusa ku mikono gyo musinze Mukama, gwe musinze Mukama. Eyalokola tumusinza twagala, katumusinze oyo munene tewali yamwenkana. Imba Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna. Imba amatendo ge, imba matendo, imbira Mukama. Imba amatendo, imbira Mukama. Yekabaka owensi zonna. Imba amatendo ge, imba matendo, imbira Mukama. Imba amatendo, imbira Mukama. Yekabaka owensi zonna. Imba amatendo ge, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna. Imba amatendo ge, Mukama, osanide Mukama, osanide Mukama, osanide Mukama, osanide Mukama, osanide Mukama, osanide Mukama, wa mukwano kabaka, Mukwano Mukama, hallelujah Mukama, hallelujah Mukama, hallelujah Mukama, hallelujah Mukama. Yatuyamba Mukama, Yatuyamba Mukama, yatuyamba Mukama, yatuyamba Mukama. Abera munsozi, ere munyanja, ajuze guru Chibe bawe wayo, era limonde, azimusa, wemba kasawa,
koremosa rebaya. kundekawo Yesu Yabera musozi. abera musozi Shidekere mosabakareba. Zandere mosakareba. egulu n'ensi sebanyimusa Yesu kyaleka kukaba ye mukwano gwange tayinza kundekawo Yesu ali nange tayinza kundekawo Yesu ali nange mukwano gwange tayinza kundekawo Mukama ali nange tayinza kundekawo Taata amanye ebyange tayinza kundekawo Mukama ali nange tayinza kundekawo Taata ali nange Okubireko Yesu asenga n'ezamba tasobola kulekawo. kundekawo Yesu Tasobola kulekawo kabaka w'abakabaka. Tasobola kulekawo n'abaana bo. Tasobola kulekawo n'ennyumba yo. Tasobola kulekawo Mukama w'abakama. Okubireko engalo ez'amaanyi. Okubira engalo ez'amaanyi Mukama. Haleluya. Tulako wansi. Mukama yebazibwe. Waliwo omukyala ayagala okuwaayo omwana we. Kyangu mangu. Tukikole mu bwangu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sawundi atereeza. Bwakazindalo. Yesu yebazibwe abooluganda. Haleluya. Njagala kwebaza Mukama najja mu kifo kino mwaka 2018 najja nga nkooye nga mirimo ginkyankalanyeeko naye bwe najja mu kifo kino najja nyina abaana nga bakika kimu ng'abaana bonna bennyina bawala nga n'ebyokuzaala nabivaako nga nsabira birala naye pasita jeje yayimirira wano ku katuuti n'agamba okuzaala abaana ab'ekika kimu kikolimu. Bwe nakitegeera n'entoola n'entandika okusaba kuva 2018 Musumba Tomu we yayita olukuŋŋaana olwasooka olw'abakyala abazaala abaana ab'ekika kimu abatazaala abaana nga bafiisa nange n'enzija by then nalina ku family planning ne ŋŋamba Mukama olwaleero ntoola ekyamagero. Yesu yeebazibwe. Era we namala nensaba neŋŋamba Mukama ntoola ekyamagero ŋŋenda kuzaala omwana ow'obulenzi. Nali ku family planning nenjivaako nenindirira Katonda. Wakati mu kuddayo okusaba nenfuna ekirooto nga kiŋŋamba gwe Namata Katonda akuwadde byonna naye tolikwata ku mwana wa bulenzi. Nensigala nga nsaba neŋŋamba nenyumira mukyala neŋŋamba lipooti yaani gye nnyina okukkiriza. Neŋŋamba nnyina kukkiriza lipooti ya Katonda ate nga mu butuufu Katonda yali ampadde byonna kubanga we najjira wano nasanga bazimba ttooyo eyo eya kalina nenkwata ensigo yange nenjisiga nga nzikiriza Katonda olwa kalina. Mukama nanzimbira kalina nga nnungi naye nga temuliimu mwana muki mulenzi ng'era buli ajja atunulwa n'agamba amaka gano gonna nange nenga tonengamba Mukama Eliyeza Damasiko yalisikira amaka gange kubanga nze waka obweza Mukama bwe yampa bwakulabirira abaana baki balenzi mbalabirira nnyo. Naye wakati mu kusaba nagenda ntoola olubuto. Bwe natoola olubuto ne lwagala okuvaamu. Embuto zonna zenfuna buli lunaku zinywera terutaataagananga nako. Naye luno olubuto nga lwagala kuvaamu era bwe nalufuna bwe nti ku mwezi gumu nenzija mu kifo kino nga njagala dduwonga. Byali biseera bya lockdown. Saasangawo omusumba n'ogu nagenda ku reception nembuuza bannange teriyo omusumba n'omu yadde. Ne baŋŋamba tewali yadde naani n'omu. Nengenda neŋŋamba nange natoola amafuta nenyimira katuuti mu kyaki gye nsabira nemponga omwana ensigo yange nenjirekayo. Neebaza Katonda nti yakuumira olubuto munda mu nze. Nenkuza omwana sitaani najja ng'alwana n'ayagala okunsula mu accident emirundi 3. Mba nnyingira ewaka nenkoona gate
nenkona geeti nempitamu Mukama nanyamba emmotoka neesiba. Ogwokubiri mba ntwala abaana ku ssomero n'ayagala okunsulamu accident n'abaana bange bonna. Naye Mukama ng'ajja ndokola. N'omulundi ogwasembayo nga ndi Katanda Kaleba wadi ngenda kuzaala. Nenva Katanda nengwa omusawo n'ambaka nampanirira nga sitaani agezaako okulwana. Naye neebaza Katonda nti nayimirira olwaleero omwana omulenzi muyina. Ekitiibwa n'ettendo mbijjiza Mukama era namutuma amannya Ahumuza Jotham Miracle. Nti Yesu awummuza. Ahumuza Jotham Miracle. Mukama yebazibe njala tugolole emikono tusabire omwana ono. Tumuwonge mu maaso ga Mukama mulangirireko omulaguleko eby'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama Ahumuza Miracle, Mukama tumuteeka mu maaso go Mukama. Tumuwonga gy'oli Mukama twawula endwadde mu magumba ge. Wabukulenga musajja atya Katonda Mukama. Ensigo y'okuweereza Katonda emutambuliremu Mukama. Ebyekisa bimulabisibweko Mukama. Teri lulimi lugenda mukolimira Mukama. Agenda kuweereza, agenda kusoma abeere n'amagezi. Agenda kubeera omusajja ayeebuuzibwako. Abantu abakyamu tebagenda kubeera wamu naye Mukama. Mulangirirako omukisa ng'atambula ng'ayingira ng'afuluma. Omukisa gwa Katonda gumutambulireko mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu mu linnya lya Yesu. Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Akuwa omukisa ono ye jjajja waabwe. Abawa omukisa ogw'amaanyi. Amiina. Nyeenya ku munno omugambe weebale kujja. Munyeenye si mukoddomi w'oyo. Munyeenyeeko omugambe weebale kujja. Mugambe okoze ekiriyo. Yala tugatte engalo zaffe tukubireko wamu abali ku online church, abali ku media kwonna, abali ku radio. Twebaza Katonda olw'ekiseera kino ekirungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ali mu maaso gammwe Katonda gwe yategese ye Musumba Joseph Buyungo muwanguzi. Bamuyita omwana enzaalwa eya wano emutunde Christian Fellowship. Haleluya. Tera nnyo gamba nti gwampuliriza naawe ndaba gwe mupya gyendi. Tonnyaniriza nze nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe. Wano we tufunidde amafuta, wano we tufunidde omukisa, wano we tukatuwambuluddwako ekikolimo. Tetwesaana kwennyonnyolako. Tuli mukisa ogutambula naye we twali tujja twali kikolimo ekitambula. Haleluya. Kati twebaza Mukama ku lw'obuweereza bw'omutonde omusumba wange Tom Mugerwa, abaagala nnyo ne Justin Mugerwa n'abaweereza bonna bali mu lukuŋŋaana embalala. Walutegeddeko? Tukubireko engalo ez'amaanyi. Kuŋŋaana embalala n'okuggulawo leediyo yaayo. Kale Mukama mwesiga. Oba oyina leeratiivu wo oba oyina ani yenna muzeeyi gy'ali. Haleluya. Kati amafuta gava eno ne gadda eri ne gadda eri ne gadda eri paka sitaani w'anaakitegeera. Waliwo ejje. Yeebazibwe Yesu. Neebaza Katonda kubanga omulimu ogutambula mu kifo kino gw'oyinza okuba ng'ozze lwaleero oba ondaba lwaleero nga tonnagutegeera. Naye nze kyensinga okugulumiza erinnya lya Mukama, nze neebaza kubanga wendi byali birooto. Bino byali biki? Nzijukira wano we tuli yonna wano ekituuti waliwo ebikata bya lumonde, waliwo n'obusaka nga we tusabira. Tukkirira wano ne tusabirawo nga tebannaggulawo wano kukkirira wansi. Mukama n'agenda ng'ayongerako ebirooto nga bijja nga Mukama akoze stage mu paaka ng'emmotoka zijja ziyita Pastor Tom. Kati ntunuulira gwaloota ebirooto n'obirekaawo n'obuyita obulootolooto nkusaasidde. Haleluya. Naye ekirooto eba bubaka mu nsi ey'omwoyo ekigenda ate okutuukirira kirabyeko abaana bo n'abazzukulu. Yeebazibwe Yesu. Kati nsinza Mukama bwe tuwulira nga Mukama ate atutadde ku nsi yonna tulabika tuweereza. Katonda agenda kukolera buli kimu mu linnya lya Mukama waffe. Manyiyo omuntu nti oluusi enjiri weeba etandika obanga atannagibikkulirwa obanga atannagitegeera, naye weeba nga njiri ya Kristo aleese bubaka, buli kyonna kyaleeta agenda kulabirira ekigambo kyate kituukirire mu linnya lyani lya Yesu. Gamba amiina.
mukyala wange abatumidde nnyo ategedde nti ndi wano n'abaweereza bannange bonna bategedde nti ndi wano. Aleluya. Baagala nnyo, babaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Katusabe kusinza Yesu kabaka w'abakabaka, omwesiga omulungi Mukama. Tuli mu maaso go kubanga ekisa kyo kiri wamu naffe Mukama. Emirundi mingi totulese kyekimu Mukama. Nange ntwala Mukama okusaba kwange, Omwoyo Omutukuvu anywegere obulamu bwange. Nga nzize okuweereza mu batukuvu bo Mukama, oleete ekisa ekisumulula, ekisa ekibikkulirwa, ekisa ekitegeera ky'ompadde okubawa Mukama. Ku lw'amafuta agafukira ku muzeeyi wange Tom Mugerwa, n'amafuta ge wanteekako Mukama, nkimanyi tewali agenda kusigala kyekimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Gamba amiina. Olwaleero nina ekintu kye njagala okusomesaako mpola 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 mpola. We tunaamalira Katonda ajja kweyogerera mu linnya lya Mukama waffe ani. Njala kusomesa, oluusi wali okisomeseddwako, oluusi sinze nsooso kisomesaako, naye okuva lwe baŋŋambye nti nze ŋŋenda okubeerawo ye message Mukama gye yampadde. Waliwo ebintu bingi by'okoze, naye ng'olabanga asigadde n'okwemulugunya ng'olaba togguka. Waliwo ebintu bingi bye bakugambye okukola, okusaba, okusiiba, okusiga, okweyawulako. Abamu weeyawulidde mu nnyumba yo, abamu ampuliriza oli ku leediyo, oluusi weeyawulidde ku lusozi lw'eyo gy'obeera, abalala oli luwaggwanga eyo gye weeyawulidde. Byonna byonna buli kyokola mu Katonda akirabirira era kijja kuba nga kisiimibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yeebazibwe Yesu. Kati kyenjagala okukwatako olwaleero, nkugambye kiyinza okuba nga si kyekisoose okusomesebwako, naye bwe nabuuzizza Mukama kye yaŋŋambye era nga mpulira ekisa ekikitambuliramu, waliwo Katonda kyagenda okukwawulako mu linnya lya Mukama. Kiddamu, waliwo Mukama kyagenda okwawula ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama. Tekinnakuwulira, tekinnakuyingira. Kugambye waliwo Katonda kyagenda okwawula ku bulamu bwo mu linnya lya Mukama. Mukama alina kyagenda okwawulako. Waliwo ebiro n'ebiki. Kati waliwo ebiro ebijja ng'ekintu kigenda kukoma ku bulamu bwo, tekigenda kuddamu kuddira ddala mu linnya lyani. Mutunde wano we nali nzijawo, eyambuulira enjiri okujja yanneegayirira emirundi ng'ena, naye nga ndi wakati mu bizibu, naye nga ndabanga mbonyaabonya. Paka we naloota ekirooto, eddoboozi ne liŋŋamba nti Buyungo, Buyungo, bw'otodde eri Mukama ogenda kubonaabona nnyo n'okusinga w'otambulira mu kubonaabona kw'olimu. Ekyo kyammalwa okuvaamu empaka nakyo kyonna, ne bantambuza ne bandeeta wano e Mutonde. Ne basomesa ekigambo, ne ndabanga omusajja, ekirungi nti Omusumba Tom nali simugambye ebizibu byange, naye ng'alinga eyali amaze okumugamba ebizibu byange. Ne ntandika olunaku olw'okutandikako okusumululwa. We najja mu kifo kino, ze natambuzanga bigere, ne ntambuza ebigere, ne nsalaasala nnyo okujja ku kyaki kuno. Kigere ne kigejja, ne kiva ku sayizi 8 ne kiyingira sayizi 10. Ate ng'engejja gye kigezzeemu, kisinziiro kyasigala kitono, mu maaso ne kibeera kinene. Oba tonnakitegeera bulungi, gwamanye embaata ddaaka, genda weetegereza ekigere ky'embaata. Nga bwe ŋŋenda okugulibwa engatto mbagamba nti nyambala sayizi 9, nyambala sayizi 10, naye ng'ate obuzibu neeyongerako ze sayizi. Lwaki? Nti sayizi yeeyo, naye ng'ate mu maaso ekigere kyakola kitya? N'entambuza ekigere. Katonda awulira okusaba kw'abatukuvu be. Katonda awulira okusaba kw'abo abamunoonya. Kati si kyali ku kigere mu linnya lya Mukama waffe ani. Ne mwebe emmotoka yange eringa ekwamyemu, waakiri omuntu aŋŋamba kwata eno ovuge. Ate wenkyewuunyiza nti Katonda waliwo waaba akusumulula, ne we bansanga nga ntambuza ebigere,
nenyezebwa. Oli akubuuza lwaki otambuza ebigere emmotoka ogireseewa. Waliwo omukisa gw'ogenda okugendamu. Otandise okitegeera. Waliwo omukisa gw'ogenda okugendamu nga gy'ovudde togenda kuddayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati olabika nga asiiwuuse naye ogenda kunyirira nga no mu kusiiwuuka togenda kuddayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olabika nga atambuza ekigere ogenda kivaako odde mu kwevuga mu linnya lya Mukama. Olabika nga asuzibwa naye Katonda agenda kutwala mu nnyumba yo mu linnya lya Mukama. Olabika nga atalina mulimu naye ogenda kufuna omulimu ate ofune n'abakozi mu linnya lya Mukama. Olabika nga eyalekebwawo naye mpulira Katonda gwendeese olwaleero bagenda kujja nga bakunoonya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati abali ku leediyo osanga mutunde tonnatuukayo, abali ku online osanga tomanyiiyo. Kati kanjogere nammwe gye bayita emutunde wano wooli. Nze nabeeranga wali Kabojja, okutambula wali ng'agenda ekyengera ku Masaka-Road, okutambula okujja wano mu Kigere wano. Nina ne panyapanya ze nakubanga waawo nga nze nzitemaatema. Tunula bwe nti ne ŋŋamba wali walabika wajja kuntuusa mangu, ne mpita ne mbula ku nnyumba z'abantu ne baagala n'okunkubira enduulu nga bampita mubbi. Haleluya! Naye nga mazima siri mubbi. Nina nnyonta ya kunoonya Katonda abeereko wansumulula. Kati naawe waliwo abakuyita omusiru, waliwo abakuyita omuyaaye, waliwo abakuyita weesiriwaza. Ekiseera kituuse okuva olwaleero nga tebakyalaba busiru bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Noonya Katonda mulemereko, agenda kujjawo ekivume ku bulamu obwo, agenda kujjawo ekiswalo ku bulamu obwo, agenda kuggulirawo enzigi. Kankyogere bwe nti mu linnya lya Mukama waliwo abalala we baalemererwa okuyingira, gw'ogenda okuyingirawo mu linnya lya Mukama. Tekitegedde? Waliwo abalala we baalemwa okugenda, gw'ogenda okukola otya? Okugendawo. Teweetunuulira bw'ofaanana, teweetunuulira gye wazaalibwa, teweetunuulira gye wakula. Kasita ekikulu mu byonna wakkiriza Yesu ng'omulokozi wo, agenda kuleeta enjawulo mu linnya lya Mukama. Kanjogereyo noono nga ngenda tutandika okubuulira. Waliwo b'osulamu nga tebakutegeera, naye okuva olwaleero Katonda agenda kukyusa endaba yaabwe, batandika okutegeera mu linnya lya Mukama. Kankunoneko nkiddemu okitegeere. Waliwo b'obeeramu, waliwo b'osulamu, waliwo b'otambuliramu nga tebakutegeera, naye okuva olwaleero ndaba akalimi katandika okuseeseetuka. Bwe babadde bakulabira tebagenda kuddamu kulaba bw'otyo. Kati kikyendeeta, Mukama wabanga akuwadde ekisa ompuliriza olwaleero, ondaba olwaleero, waliwo ekigenda okukutuka, kikutukire ddala. Kiddemu, kikutukire, kikutukire. Katonda agenda kikola oyo gwe tukkiriza mu linnya lya Mukama. Kati waliwo ebintu bibiri bye ngenda okutambula nabyo bye njagala nkusomeseeko olwaleero. Waliwo kye bayita omukisa gw'ensikirano, omukisa gw'obuzaalirano n'ekikolimo ky'ensikirano. Eyafa ku musaalaba Yesu Kristo byonna ayagala akube nga akuyamba. Ow'omukisa gw'ensikirano olwaleero Katonda agenda kutuukiriza mu mukisa gwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Eyazaalibwa n'ekikolimo ky'ensikirano, eyakomererwa ku musaalaba agenda kikujjako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati njagala simanyi nti oba obudde bummala, naye kye ŋŋenda okukwatako olwaleero waliwo ekigenda okukutukira ddala. Njagala kusomesa ku kye bayita Mukama okutusumula mu kikolimo okuva mu lubuto lwa maama wo. Kalimu obuziba toyinza kategeera, naye nja kakutegeera nga kasomesezza. Tusomesa ku kikolimo eri mu bapya. Kirasi y'abapya basomesaayo batomanyiiyo, nasookera eyo nze nali nsomesaayo nnyo. Kati Mukama akoze omulimu ogw'amaanyi. Waliwo ekikolimo ekya ssente, ng'ekikolimo kya ssente gwe buli kkubo lya ssente zonna ziriko ekikolimo. Buli kyogezaako kifa, olemererwa, ofiirizibwa, ssente zikuyita buyise mu ngalo, ebyo byonna babiyita bikolimo bya byanfuna. Mukama yebazibe. Ne wabeerawo n'ekikolimo kye bayita ekikolimo ky'obufumbo.
kikolimo ky'obufumbo buli kkubo lyonna erikwatagana n'obufumbo nga mmwe kyabakwata mu famire kyabasikako kyabanyweza bwe kiti ekyo tukisomesaako eri mu bapya oba tokisomesaako naye kisomesaako nga kikolimo gwe mu eriya y'obufumbo ssente oli bulungi naye mu kikolimo eky'obufumbo tonnasomololwa nga weetaaga kusomololwa. Waliyo ekikolimo eky'endwadde nga gwe ebirwadde tobitegeera ebiri mu famire tekibikyalina nakutiisibwa. Bw'oyogera omutwe gunnuma nga bagamba ne ssengawo yagwina gwe yafa. Yeebazibwe Yesu. Bw'ogamba nina pureesa nga nabagamba nti kyekitambula ewaffe nga birwadde bwe bito kikolimo kya ndwadde nakufa mufa mukyali ba myaka mito mufa kibwatukira buli mwaka muziika waliwo ekintu ekibatambulako bintu bya kikangabwa bya ntiisa bwe bityo ekyo kikolimo kiri awo. Waliwo ekikolimo nga kyakugaanibwa. Kikolimo y'embeera embi egenda ekugoberera ng'ekutambulirako ne bw'oyagala ogyetaggulako nga talina bw'ogyetaggulako agitaggulula ku bulamu bw'omuntu bamuyita Yesu Kristo yekka y'agitaggulula. Yeebazibwe Yesu. Bikolimo bingi nnyo bye tusomesa kati bwe njogera kikolimo nkingi naye ŋŋambye njagala Mukama olwaleero kyagenda okusumulako ekikolimo okiwajja nakyo okuva mu lubuto lwa maamawo. Waliwo omukisa gw'ojja nagwo ng'oguzaaliddwa naawe. Mu Bayibuli muno mulimu abantu jakikwatako nga mmaliriza eyo abaajja mu lubuto z'abannyaabwe nga baliko okuyitibwa baliko ebirooto eby'amaanyi baliko obunnabbi bwa Mukama babeera n'ebibasoomooza naye tebawangulwa babeera n'ebibalumbagana naye tebisobola balemesa. Kati abo nabo gye bali nga kuva mu lubuto lwa maama wo oli wa mukisa oyo taziyizibwa talafuubana na nsi. Ne bwe tugenda mu kunoonya Mukama awanika buwanisa emikono n'agamba Mukama ndi mu maaso go eggulu ne liwulira ne lituukiriza ky'asaba. Haleluya. Kati Setaani waliwo abantu bwe batyo nga baliko omukisa okuva mu mbuto z'abannyaabwe naye nga Setaani yabakeereya okutuuka mu byabwe. Kankyogere bwe nti wookirabira be bano abantu b'owulira nga mu famire yo nga bagamba nga bayita omwana muwala ng'agamba mwana muwala nnina gye ndaga mumpitire omwana oyo ankulembere mu kkubo. Wali ani yali akiwuliddeko nga gwe gwe bakulembezaayo maama wo n'alyoka agenda nti oggyeewo ebisiraani byonna gwe omukulembeza omukisa. Wali okiwuliddeko ekyo? Kati abo babeera n'omukisa ogubabeerako naye Setaani kyalwanaganya nabo abakeereyesa ne balema okutuuka mu biro by'omukisa gwabwe nga bagutegeera oba nga bagusanyukiramu okuba ng'omuzimu ogw'okukeerebwa ku bulamu obwo Mukama n'akwanguyiriza mu mukisa gwa mu linnya lya Mukama afaani. Kati ate waliyo abantu nga bo okuva mu lubuto lwa maama wo. Lwaki njogera maama wo? Lwaki njogera maama wo? Sijja kwogera taatawo kubanga bagamba omukazi yasalawo ku mwana. Oli tayinza kugamba nti nno omukazi oli baamusibako omwana nti yamuzaala. Wali okiwuliddeyo? Kyomukazi oyo yazaala omwana oyo n'oyo basajja be basibako. Kati nze ngenda ku kibayita Luutu yennyini eyo ekikolo kya maama eyakuzaala kyewafubutukamu. Waliyo ekintu oluusi ekitulemesa okugguka we twandituuse kyenjagala olwaleero tukiguleko olutalo tukirwanyise mu linnya lya Mukama waffaani. Obusibe obuviira ddala eyo buva eyo bwa buziba. Tugendeko mu Bayibuli tusome tulabe. Gendako mu Bayibuli Zabbuli Psalms Zabbuli essula 5:5. Zabbuli 5:1 n'olunyiriri olwokutaano. Laba nze natondebwa mu bubi ne mukonoona mmange mwe yanzaalira. Ani asaba atyo? Nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yakola atya? Waaliwo obuzibu obuwaali eyo mu kuzaalibwa kwa Dawudi. Bw'atunuulira layini ya maama we engeri gye yamuzaalamu bw'atunuulira engeri gye yafunibwamu atuuka okuzaalibwa atandise okisabira gye saagala kugenda eyo mu details eziri eyo emabega eyo ku maama we engeri gye yamuzaalamu gye baamufunamu taata we gye yagendako eyo ye kati yakizudde n'agamba Mukama laba mu kwonoona mmange mwe yakola atya. Eyo essaala eba etandise okgenda ku kikolo kyennyini
ngambye buli ali wano yenna Mukama agenda kukutula ku kikolo ekyo eky'obusibe mu linnya lya Mukama. Ngambye gwampuliriza ndaba waliwo Katonda kyagenda okukola omulimu ogw'amaanyi ku bulamu bwo. Nze mu kwonoona mmange mwe yakola atya? Mbuliza munno mugambe baakuzaala batya? Omanyi oyo gw'olaba ali mu nsi alinga gwe bagoba. Haleluya. Adduka buddusi kapaalo. Nati ono omusajja addayokko n'amanya ekikolo kye yavaamu. N'akimanya nti kyalimu okwonoona. Kyetaaga kuyimusa mu maaso ga Mukama. Kwegayirira mu maaso ga Mukama. Abeereko kyakutula ku bulamu bwe. Tugendeko mu Zabbuli wawalala. Zabbuli, Psalms, essula 19 olunyiriri olw'ekkumi paka ku lw'ekkumi wenjo kijjayo obulungi okitegeere. Zabbuli 19 n'olunyiriri olw'ekkumi. Ani ayinza okukebera ebyonoono bye? Ani ayinza okukebera ebyonoono bye? Genda maaso. Onnongoose mu bibi ebikisibwa. Onnongoose mu bibi ebikisibwa. Era ne mu by'amalaalo ziiza omuddu wo. Biremenga okumpangula. Bwe ntyo bwe naabanga eyatuukirira, so n'omusango ogw'okwonoona okunene tegulinsinga. Bwe ntyo bwe naabeeranga eyatuukirira, ani asobola okukebera ebyonoono bye? Onsumulule. Essaala yaffe egenda ku kintu kye bayita Mukama akusumulule mu busibe obukusiddwa obuli eyo tebulabika. Mukwano gw'oli naye awo mu kampani okola naye, mukwano gw'otudde naye awo mu ofiisi, mu kyalo oli awo otambula oba waakasengayo ozimbyeyo ennyumba, waliyo obusibe obukisiddwa obwekyamu obutamanyiddwa bw'olina okugamba Mukama n'akusumulula eyo. Onsumulule mu bibi ebikisiddwa. Wali asoose mu mmange mu kuzaala kwange yanzaalira mu kwonoona. Nabagambye waliyo kye bayita omukisa gw'ensikirano n'ekikolimo ky'ensikirano. Kambawo obujulizi buno ntera nnyo bbo waako. Nali mu kifo kino najja njagala ssente kubanga nali nkola mu Owino. Ze nava mu Owino mu paaka yadi awo nga tebannazimbawo bizimbe, nga ntunda ngatto za kikyala. Manye engatto zonna, manye engatto emmyufu n'enjigula nga mmyufu, n'engidaayinga n'efuuka ya bbulaaka ngitundira mu nzikiza. Musana ekola kala n'evaavaayo. Nagisibanga abantu mu nzikiza naye nga ngimanyi ojja ttambula nayo ennaku ntono, enkuba egitonnyeko ebeere ng'emmondo. Haleluya. Yabazire Yesu. Mu Owino omwo mwe nnali. Kati mu kujja wano nga nzize nga njagala Katonda mpeekesa bansabire nfune kapito nzireyo mu Owino nkole, kubanga omugugu baali bamaze okugutubbako. Mu kubba omugugu bwe baagutwala, bannange be nnalinga nkola nabo baabasigangamu abantu ne babawangayo ku ssente nze teri yampa. Bwekiti ekibuga bwe kyannema nenzija wano emutonde. Mbuliza munno omugambe gwe wajja otya, wazza otya wano? Bizibu bye byandeeta. Nze bizibu bye byandeeta. Era nze omuntu mu kujja wano ng'omuntu ansabira, nze njagala kunsabira ng'ayogera ssente ze zaali zindeese. Nfune kapito nzireyo mu Owino mu ngatto zange. Naye Katonda nga bw'ali omwesigwa, saalaba kapito naye ate nafuna Katonda. Nenzija mu kifo kino ne bansabira, ne bampa ebirooto, nange ebimu nga mbifuna byakuweereza Mukama Katonda. Ne ntuula mu kifo kino, saatandikira ku kituuti eno gye ndi, natandikira mu bwa Asha. Ne nkola obwa Asha, ne nkola emirimu mingi nnyo. Kyaki wano tewaaliwo obutebe nga gwe bw'osanzeewo. Wano waaliwo biwempe wansi na mikeeka nga gye twalawo nga bwe nkola mu bwa Asha omwo. Naye nga ndiko ekintu najja njagala ssente ne nzuula wano ekintu ekyali eky'obusibe ku bulamu bwange. Bagiyita rejection, kugaanibwa. Naliko okugaanibwa. Kugaanibwa kwange kwe nalina, waliwo abakugaana ng'olina empisa embi.
waliwo abantu abakukyawa nga naawe okyawa abantu, waliwo abantu abakukyawa ku lwa byonna, naye ku kusomesa okuli wano byonna nagezaako bikwata. Bwe kuba kusonyiwa nasonyiwa, bwe kuba kwagala neyagala n'atayagalikika nga Mukama ampadde ekisa, naye ng'ekigambo kugaanibwa kinnemeddeko. Ekyasinga okunnumira ku kyo ti bwe nnali eri mu nsi ne ŋŋamba kanzije mu kkanisa mu bulokole yeewali okuwummula, waliyo abakuyita brother, waliyo bw'oyita sister, abakuyita owooluganda Mukama yeebazibwe, ne mmanya nnaawummulira eyo. Kati ekyasinga okunnuma kwe kugaanibwa ng'ate kundiko, ate nga ntandise n'okuweereza Katonda. Yeebazibwe Yesu. Dawudi agenda okukwata essaala yeenenye nti ewa maama mu kwonoona gye yanzaalira yali alinako kyatuuseeko ng'awulira. Waliwo waayogera ne mu Bayibuli, tusomeyo ndowooza oba Yesu olw'obudde 10:19-22 Zabbuli 10:19-22 oba 6:19-22 sooka osome tulabe. Soma. Zabbuli 10:19-22. Onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa, kubanga neekuumye bye wategeeza. Onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa, kubanga neekuumye bye wategeeza. Kati nasomanga olunyiriri olwo ne lunnumanga nnyo. Neekuuma Katonda by'ategeezezza, sonyiwa abantu bonna, yagala n'atayagalikika, teweekyawa, weeyagale, naye ng'ekintu kinnemerako, ate ng'engeri gye kintambulirako wabeerawo kyansi y'omukisa gwonna oba oluggi lwonna olulina okuggulwa gye ndi lwe kigolokokera. Kyakugaanibwa. N'enkyokya nga ggwe bw'okyokya, n'ekikuba n'ennoonya n'abansabira nga ggwe bw'obanoonya, naye ng'ekintu kitunula bwe kigaanye okukyukako. Namala kunoonya Katonda ambikkulira ekikolo ky'okugaanibwa gye kiva. Nebaza Katonda ku lwa maama wange yalokoka, kati mulokole, era asabira mu kkanisa ya Musumba Sekisaka. Kama ebazwe mulokole ddala. Naye maama wange yali tannalokoka, ne nnyingira mu kusaba n'okusiiba, nga sisiibirira kufuna ssente, naye nga waliwo ekintu ekintuddeko kyenjagala Mukama ambikkule kinveeko. Kyakugaanibwa. Simanyi oba kikutaayiza olwaleero, manya kikuliko olwaleero Katonda agenda kikutula mu linnya lya Mukama afaani. N'ensaba n'ennoonya Katonda nga nkaabira Mukama mbikkulire ekikolo ky'okugaanibwa ekinnemeddeko kivaawa. Maama wange Mukama n'amwetikka n'ajja okuva emawogola gye yali abeera. Maama nannyumiza, yankwata nannyumiza, talina na transport. Nasabira mu Zabbuli 17:19-22 mwe nasiibirira, nga ntuma ekigambo kya Mukama kimunoneyo, nga nnoonya kintu kintambulirako Mukama ambikkulire. Maama namubuuliranga enjiri oluusi teyakkirizanga. Olw'okuba nakiteekako saddaaka ey'okusaba n'okusiiba, maama n'avaayo. Bwe yajja n'atandika okunnyumiza, namubuuza ekigambo kimu, maama wanzaala otya? N'atandika okunteerako emboozi engeri gye yanzaalamu. N'enzuula engeri gye yanzaalamu rejection we yava. Maama olubuto lwange we yalufuna yali talwetegekedde. Tunuulira munno, mugambe baakuzaala batya? Yali talwetegekedde. Yeebazibwe Yesu. Awo okugaanibwa, kubanga nze wano ku kyaki nabeerangawo, awo wandeetera okuta omutima gwange, bonna be nnali nsibidde ku mutima ne mbata. Nasonyiwanga olunaku luno, n'ensonyiwa bano, ate ne wabeerawo abanyiiza bano, n'enkyawa bali, n'ensonyiwa bali, nga kintu kiri ku nze. Mambi abankolangako olutalo tebaayinanga buzibu. Ekintu kyalinga ku nze ekimpalulira abantu bankoleko entalo. Dawudi wagamba onzigyeko okuvumibwa,
kubanga neekuumye bye wategeeza yafuba nga gwe bw'ofuba kye nasookeddeko ofuba okusiiba ofuba okusiga ofuba okweyawulako ofuba okukuŋŋaana naye waliwo ekikutte bwe kiti twagala tukikutule lwaki wajja nakyo okuva mu lubuto lwa maamawo kiveewo olwaleero mu linnya lya Mukama waffe. Nali mpulira nga ndiko okugaanibwa nga kunnuma mu mutima nga nnina ekyoto ky'amaziga abantu kye bandabako kungulu si kye nali nga munda. Mukama bw'amala okikutula kati mpulira kintu njagalwa tonda kitegeera. Ne bw'oba ng'oli wano tonjagala sala magezi oleme kwekeereya yagala buyumbo. Waliwo kye nakutula n'ekikutulira kubanga nakizuula. Maama twatuula ne tunyumya emboozi ng'alinga alina omuntu omukulu naye ng'anyumiza mwana we. Ng'ebimu biringa n'ebiswaza n'empulira nga bw'anyumya bw'ati nga n'omutima mpulira gwagala kunvaamu naye n'enguma bakiyita ketta. Ndoza baali basomesezzaako enjiri wano ey'okuketta. Yigo ketta ensi gy'onoogendamu okuba ebikuziyiza mu linnya lya Mukama waffe. Kati neetandika okkizuula ti mu mmange okuva lwe yatandika bw'ati lwe yategeera olunaku nti amiisinze ensonga Jackson we yava naye ampulira ndowooza alina ku leediyo. Maama wange taata wange yamuzaalamu tamwagalangako n'akamu. Teyamwagalako n'akamu. N'olulimi lwe yamukyangamu okumuzaalamu tebyategeerekeka yalinga akisidenti yenze. Waliyo abakazi bwe batyo nga yazaala mu musajja nga tamwagalanga nako ne bw'awulira eddoboozi lye. Olw'okuba amuli wala obusungu bwonna bumukwata kw'ono omwana gw'atunuulira. Bwe nasekanga bweti ndowooza nga laba li taata. Kuva omwezi we yagumiisinga bw'ati. Lwaki mambi yatuuka ku ekyo kyonna? Yali mwana muwala, mukyala muwala. Maama wange yali muwala ava mu kkono yiiri azze ku kyalo ewa maama we. Azze omugamba emukono waliyo omusajja ayagala okumpasa. Musajja ayagala okumuwasa ali bulungi. Miti paaka ey'omu Kampala nga tebannagizimba. Akatale k'ekyetume yali maneja waako. Oyo aba musajja mutono. Azze ku kyala. Bw'azze ku kyalo okukyala agenzeeyo asanzeewo omukulu we sisita we alinayo boyfriend we. Agamba maama wange nti mperekeraako ngende bulungi. Maama awerekera. Kazi watola okuba ye talinaayo akuuma oli. Taata gye yava. Awulira ekikolo. Dawudi agambye mu kwonoona mmange mwe yakola atya? Gw'omanye ekikolo kyo tandika okitunuulira olwaleero. Oyite omuliro gwa Katonda, oyite omusaayi gwa Yesu, oyite amafuta ga Katonda, oyite amayinja g'omuliro gakikukutuleko ddala mu linnya lya Mukama waffe. Yesu. Maama ŋŋamba nti omulundi gumu simanyi na taata wange bwe yamukyanga lulimi. Omulundi gumu yenze. Azze okugamba abantu nti nnina omuntu antwala akoze ekintu mu kyama. Laba wenfubutukayo. Tunuulira munno ogamba mugambe naawe osanga oli wa kyama wafubutukayo. Bamaama basirikira bingi. Owange yakiŋŋamba ne kimpa okuyimirira ne ntandika okusaba kyondabako leero nafuna okubikkulirwa okwekyama ne nnwanisa ekintu. Ebyekyama bingi gyebiri Dawudi abibikkulirwa n'atandika okukaabira Katonda n'agamba onsumulule mu bibi ebikisiddwa mu kintu ekyekiso sikitegeera tekinyumizika ne we nzijja mu kansolingi siyina we nnyinza kukinyumya. Sina we ntiwa musumba kiswaza
naye nga kyekivuddeko ekikolo ky'obusibe. Yebazibe Yesu. Nenkabirira Mukama neŋŋamba nti wamma abantu okuŋŋamba be mbadde ŋŋamba nti banjagala tandisa kizuula tebanjagala nze mbeesibako kye nayina nze abantu baali tebanjagala nze nalinga mbeesibako era ng'okwagalibwa kwange mmala kuteekako obukwakkulizo n'ensiga nnyo n'empaayo nnyo n'enkola emirimu ne bakwagalayagala kaawo kati wabeeranga muddu bw'okyala ewantu n'oyera olujja n'olima n'okutekola emirimu gyonna gyonna naye ate ne bakwerabira mu kkuwa emmere. Yebazibe Yesu. Ebibi ebikisiddwa ebyo bivaako ekikolimo ekirondoola ne kikkubira amagenda go. Olaba bufumbo kulemesebwa, olaba mirimu kufa, olaba ndwadde kulemerako. Waliyo ekikolo kye twagala tukuba olwaleero tukikutulire ddala mu linnya lyani? Lya Yesu. Mukama yebazibe. Ebibi ebikusiddwa kyawo we naasobola okuwummula. Luddemu olwa Zabbuli 19 olunyolo 12. Zabbuli 19. Zabbuli 19 n'olunyiriri olwe 12. Ani ayinza okukeberera ebyonoono bye? Onnongoose mu bibi ebikisibwa. Era ne mu by'amalala oziize omuddu wo bireme okumpangula. Bw'etyo bwe naaba ng'eyatuukirira so n'omusango ogw'okwonoona okunene teguli nsinga. Bw'etyo bwe nnaawummula ogenda kuwummula. Mukama agenda kuwummuza amabanja. Mukama agenda kuwummuza mu bwasinga akuwa obufumbo bwo mu linnya lya Mukama. Mukama agenda kuwummuza mu butakola akuwa okukola mu linnya lya Mukama. Bw'etyo bwe nnaawummula. Wali aganye nzijjaako okuvumibwa neekuumye bye wategeeza njagala abantu nsonyiwa abantu tambulira mu butuukirivu lwaki sisumululwa n'akizuula mu bibi ebikisiddwa. Kati agamu amakubo kenjagala tulwanyiseemu ekintu kino tukitandika okukikutulira ddala ekireeta ebyenkisa ebyekyama eyo erimu ekkubo erisooka kintu ekyo kitambula okuyita mu bwenzi. Bye mbawaddeko senga tebwali bwenzi maama teyandivudde waka nakuwerekera ayenda. Obwenzi buno bw'olaba obwenzi mu famire bw'olaba obwenzi bulimu ebintu bingi ebyenkiso by'otomanyi. Bw'amala okwozaala bw'ati maama n'afuna olubuto manya nga tannanzaala olubuto n'alussa ku musajja gwe yali ayagala. Nambye waliwo ebintu ebimu bye bakunyumiza ng'owulira ofa. Omusajja bwe yamutwalira olubuto n'amugamba kyaa nze nakubala olwo olubuto lw'oyina si lwange naye olw'okuba nkwagala nja kululabirira omwana omuzaale ntandika okuzaala abange. Ye buyungu. Yagezaako okuntega nze amannya agange ge bansookerako baba yasooka kungaba mu bangabi. Natambula nno neyaba engabi Katonda yannyamba buyambi ekintu ne kikutuka mangu kubanga kisenga nkuba mizimu gya ngabi. Bampitanga Matovu Joseph nga nze Matovu oli obayita Matovu wangi naye nga siri waayo bantaddeyo buteesi. Naawe waliwo gy'otambulira toli waayo. Ebyenkisa ebyo ebyekyama nga nze Matovu. Abaana ne banvumira ku ssomero Matovu erinnya eryo baalivumangamu ebintu bingi nga ndirwanira n'oddirwanira naye nga siri waayo. Amanyi ekyama ye maama. Taata wange yamala kutambula mu bya busamize mu bya bulogo ne balaba nga ŋŋenda kufa ne bantwala mu kika ky'eŋŋonge ne balyoka bantuuma Buyungo. Waliwo wooli Katonda yamanyiiwo. Mutunuulire muno mugambe waliwo wooli Katonda yamanyiiwo. Nga n'oluusi eyandikugambye ekintu ekyo wooli yafa dda. Maama taliiwo. Obwenzi bulimu ebintu bingi bye bukweka.
Yebazibwe Yesu. Ng'omuli omwana gw'olaba nti okuza okutuuka awo naye ng'omwana yamuzaala mu brother we, yamuzaala mu anko we, obwenzi eyo gye bukolewa. Yebazibwe Yesu. Engeri gye yakuzaalamu tategeera naye. Nagamba abantu nti taata yanzaala era ngwe namala okutegeera sayidi ey'amaama n'embikkulirwa eya kitange. Kitange yatuzaala abaana bangi bangi. Oli simanyi na kintu kyamuliko mu bwenzi. Yatuuka okuva mu nsi ne wabeerayo n'abamu be bakyasomba nti ono mutabani wa Ronald Kasiisa ne bamuleeta. Naye nga taata wange yalina ebintu bibiri bye yali atambuliramu byenjera okutuukako n'ekirala mu maaso. Yalina obutamiivu, yalina obwenzi. Nga ne waagenda okuziika, we bagenza okuziika aleka basimentaana n'agenda mu bbaala naye eyo gy'asula. Naye okuvaayo ng'era azaddeyo omwana. Waliwo ekikolo ekivaako obusibe bwa bonna. Entalo zonna z'olaba zino ezitambulamu, entalo z'okufa, entalo z'ettaka, entalo z'obwavu, entalo z'okugaanibwa, bwenzi. Kyekibi ekikisiddwa ekiri eyo. Eddogo erikubonyaabonya lye baakulogamu senga si bwenzi. Waliwo oli nga ye mukyala yayingira mu maka ga munne, oli n'amukuba eddogo ne liva ku maama wo gwe baaloganga n'akwambaza ekitambo ky'owera enneema nakyo ekikutambulirako. Bayokyezza ekitambo naye ng'olaba tekivaawo, naye nga kiva ku ki? Ebibi ebikisiddwa maama gye yatambula. Dawudi waakaabirira Saala. Yebazibwe Yesu. Bwe twagala olwaliro Mukama atuviireyo, ekyo kisabirenga ku bulamu bwo, kisabire ne ku baana bo. Waliwo ebyama ebisirikiddwa bwe biti nga tosobola na kubyogera. Naye ate mu maaso ga Mukama nkugulirawo olwaliro byogere, agenda kusomolola mu linnya lya Mukama. Haleluya. Byogere. Kama ebaze. Tunuulira omusajja yalinga nsi era nkwatako. Judges 11. Ekyabalamuzi essula 11 olunya olusooka. Ogenda kutandika okusaba Katonda akubikkulire kubanga abamu tebali nawo baavaawo abandi bikugambye. Nze nafuna chansi yange nti maama wange yabiŋŋamba. Katonda ajja kukuleeterayo waakiri olugambo olutukuvu. Waliyo olugambo olutukuvu. Yebazibwe Yesu. Genda maaso. Ekyabalamuzi essula 11 n'olunyiri olusooka. Era Yefusa Omugireyaadi yali musajja w'amaanyi muzira, era yali mwana wa mwezi. Gireyaadi ye yazaala Yefusa. Omukazi ow'e Gireyaadi n'amuzaalira abaana ab'obulenzi. Abaana ba mukazi we bwe baakula ne bagoba Yefusa, ne bamugamba nti tolisika mu nnyumba ya kitaffe kubanga ggwe oli mwana wa mukazi mulala. Kubanga ggwe oli mwana wa mukazi mulala. Bameka abali awo we batyo nga buggwawo woogwa. Taata walina gye yakuzaala n'akuleeta. Oli mwana wa mwenzi. Kitaawe wa Yefusa alabika yali avuga emmotoka n'asanga bamalaaya we beetundira. N'agulawo malaaya. Bwe yamwagala maamufunisa olubuto ne bazaala Yefusa. Malaaya tomubuulira ku mwana nti amuttira akatale ke. Era olumala okukasumulwamu akalaba epipyu ng'akaddiza oli ego yakazaalamu. Ye ng'addayo ku mirimu gye. Yefusa n'asuulibwa kitaawe. Mukazi gwe yamuzaalamu yali malaaya. Omwana n'abeerera mu famire amanyi entuusa ewaka. Bano ab'omu famire ewaka kubanga yali w'amaanyi, yali muzira. Gwetera okugamba Yefusa oyo nti yaliko ekirooto ekyamagenda. Yalina amaanyi, yali muzira, Katonda ng'amumanyi. Wadde gye yazaalibwa yali weewatyo. Naye olutalo luno olw'okuba nti taata yamuzaala mu malaaya, baganda be ne bamusitukira. Waliwo gwampuliriza olwaliro nga ne woosula sewo wandisuze. Ewammwe nga bali bulungi. Famire yo ng'eri bulungi. Gye wazaalwa nga bali bulungi. Banno n'okusoma baasoma. Naye gwe kino ekikolo kye wavaamu n'okusoma chansi tewagifuna. Ne woosula osula mu mikwano gyo.
ne gy'oli abamu oli mu mawanga ga bweru ne wali olinnya ennyonyi toyina gwe wasiibula balowooza oli Kabulengwa balowooza oli eyo mu kyalo Kannungu kumbe walinnyaddde ennyonyi oli eyo oba mu USA naye nga wagenda tosiibudde bakusindiikiriza busindiikiriza embeera eyakukwatako yakusindiikiriza sifuddeeyo Katonda akuwadde ekisa nagambye ekintu kimu ky'omuntu aliko okuyitibwa kwa Mukama omuntu aliko ekirooto kya Katonda omuntu aliko omukisa gw'ensikirano ebimusoomooza bibeera bingi naye Katonda ayimirira wamu naye paka obujulizi we bulabisibwa. Kama yebazi omusajja Yefusa agoberwa tebamwetaaga naye ng'ekimulanga okugoberwa mwana wa mwenzi si ye yatuma maama we agendeyo si yamugamba afuuke malaaya ye yazaalibwa buzaalibwa naye teyazaalibwamu kimuleetera okubonaabona kimuleetera okusindiikirizibwa. Bayibuli egamba nti Kristo yafuuka ekikolimo bwe yawandiikibwa ku musaalaba bino byayagala atuggyeko olwaleero by'olina okutunuulizaayo n'omugamba nti Mukama ekikolo kyange abamu ntera nnyo n'obbagamba nti otya n'okutwala omwami wo ewammwe. Nina omukyala gwe nakawusolinga nangamba Musumba gw'ofuuse taata wange gw'ofuuse taata wange omusajja ne bwaŋŋamba kati nti antwala nnyanjule siina gye mmuteeka siina gye mmutwala ninga atalina luganda we nakulira we nagenda katono bwe nti bangobawo ne bansindikiza ne baŋŋamba ekigambo kimu ti gwe baakusuula mu famire yaffe naye toli wa kika kyaffe n'ayingira obulokole. Yebazibe Yesu ne yeesogga obulokole ogenda kusabira nnyo famire bw'ogimanya nti ekikolo kyo ekyo kya bwenzi. Maama yabazaala abaana bangi naye buli mwana ne taata we. Kati naawe Katonda akuyamba buyambi kano kowulira nti buli mwana ne taata we. Oyinza okwekanga nti ate gwatadde wali si waawo oba owooli ye ali bw'ati. Munyenyeeko omukyalo oyo munyenyeeko. Babitegeera abakyala ba Mukama nze mbaagala nnyo. Oli bw'amutawaanya n'amutawaanya bw'amutawaanya era bye bayita ebyenkisa ebyekyama we tutayogerera ng'omusaayi gwaffe gye gulina okubeera twagugaba walala twaguzaaya mwana ne bamusonseka mu ndagaano z'eri gye wamugaba ate ng'ezibimulwanyisa byeno ze kitanga agenda okunzigyayo bantwala ewa taata mu famire we nneebakanga bwe nti mu ntebe nga bw'olaba bagamba abaana mulindeeko emmere enva tezinnajja temwebakanga temunnalya nze nneebakanga mu ntebe bwe nti naye mu kuzuukwa ng'agendanga okudda wawe engulu nga bonna bantunuulidde bwe bati neebaka ndogootana temuntwala temujja kuntwala temujja kunkola bwe muti ndi mutulo nva mutulo bambuuza obadde oyogera biki nga nange mbagamba simanyi nze ologootana kale olaba bintu bikulogoota nnyo omeketamba nnyo ogugumuka weweebaka bwoti okeera otunudde eno weweebaka weebisa osiri kungulu oluusi oli wansi wa kitanda gye bakuteeka ebintu bikufuula bakugaba mu famire ya kitambo ne gye bakuzaala waliyo ekitambo kati bakunyikiza gye bakikuteekamu n'ekyeno kika lwaki tekikujja ku kitanda nekikuyingiza wansi w'ekitanda. Nali nsomesa wano ekitambo omwana n'agamba nti Musumba nze ekintu ekindiko simanyi nti oba naafumbirwa n'okufumbirwa neebaka ku buliri ngenda okukeera ku makya nga ndi wansi wa kitanda muwase nga talinasumululwa mujja kwezinga mu bulangiti mulabe nga muyingira wansi. Gwe waliwo Katonda akuwadde ekisa nti wadde gye wazaalibwa waaliyo ekikolo ky'okubonaabona naye Katonda akubeereddewo akubeereddewo nga waakubeereddewo togenda kufiira mu bikolimo waliwo amagenda go Mukama g'akuleetera mu linnya lya Mukama.
kiddamu togenda kubonaabona eyo gye baakuzaalira olw'ekibi ekiri eyo waliwo amaanyi g'omusaalaba bwe ntunuulira omusajja yefusa bayibuli egamba nti baamugobaganya naye bayibuli egamba abaamugoba ate ne bamunoonyaayo naawe nkwogerera olwaleero ekikolo kye wavaako oba kyakikolimo waliwo omukisa yesu gwakuleetera abaakwerabira abaakuleka abaakwegaana waliwo katonda akumanyi agenda kusumululayo mu linnya lya mukama waffe yesu kikolo kiri eyo obusibu obw'enkisa obuli eyo kamayibazwe obwenzi bubeerawo naye ng'obulaba ng'obwenzi buli eyo wobutunuulira obwenzi buti ne we mubeera mu kizibu bwe muti ne mukuŋŋaana nga waliyo okufiirwa wagenze mu kufiirwa wagenze mu kukubagiza ennaku oba mufiiriddwa muganda wo eno ke mutuulako mu kisenge ate ankowa ayagala kukukwata n'ova mu kuziika naye ng'otuukiddwako ekibamba ky'otalabanga ebyo byonna twagala tubikutule ku bulamu bwaffe mu linnya lyani lya yesu ekkubo eryokubiri lye tugenda okulwanyisaamu ekintu ekyo ze famire zituvaamu ez'obutamiivu maama nga waliwo obutamiivu n'omwenge ogwo waliwo bikolimo biba bya nkisa eyo kitange yanywanga omwenge obwavu bwonna omusajja yandibadde namugagga nnyo bwazikola zonna bwamala n'ozikola atya n'azimalawo n'azinywa ekyali kibufugirako ekimunywesa omwenge ne waaba talina ssente waliwo sitaani be yamuteerawo abalina ssente bakola ssente nga ye bamunoonya n'omunoonya batuule wali nga bawaayo ssente nga ye bw'atamiira kati waliyo abamu nga ye maamawo yali mutamiivu n'omukyala wa mukama omwankwatako nabadde muweerako obujulizi bwannumye ennyo abaana be babiri katonda abaleese abakuzizza bulungi mu mbeera nga tebabadde mu nnungi ne bakula ne bafumbirwa ne bazaala naye mu kuzaala bwe bati ne bazaala abazzukulu akuza abaana bwa mwana we asooka azadde n'omuddako azadde naye nga bw'anywa omwenge n'atamiira avuma abaana be abazzukulu abuyita bulambo munviire muzzeeyo obulambo bwammwe mutwale obulambo bwammwe wababa baabwe abaana tebannafa naye omwenge gubakaasinga bayita bafu mwenge waliyo omwenge guno oguli mu famire nga guleesa olulimi olukolima kigambo maani nga bwe nkugamba bwe tumalira olwaleero waliwo ekigambo ekigenda okukasukibwa ku bulamu bwo ekitagenda kuleka kyekimu mu linnya lya mukama waffe yesu kikutule ebigambo byonna taata wange yanywanga omwenge nga waabanga talinatuuka waka ajja ayogera ng'ayomba ne tumuwuliriza n'agamba ebimese bino birabika byebase abaana be yazaala abiyita bimese ngenda kubikuba nzikiza birabika bwe nabigambye okulima tebirimyewo ngenda kukuba ebimese bino ne tukula nga batuyita bimese emmese kyala namukansolingako nangamba musumba bwe nali nkyogera bwe nti mu saavisi somesaako omukazi nangamba nti musumba kinnuma kubanga kiri ku mwami wange abaana bennina ewaka abaana be bennyini wanywa omwenge bw'ajja bw'ati ng'atamidde bawala bayagala bakwata bukwasi n'abafungula bagamba ddadireka paka abaana waabagobawo ye wamukwatira wamuyoolera n'amwetikka bw'ati bana bazontowaliraawo abaana nga bafa ekitiibwa eyo gye tuva eyo waliyo ebyenkiso naye mukama agenda besumulula olwaleero ani agamba nti bibeeko olwaleero bigenda kuviirawo ddala mu linnya lya mukama mulala yagamba nti yewaatamiira bw'ati abaana tabayita mannya gaabwe abayita ekigambo ekibi ennyo tera nnyo saagala kyogera naye ate waliwo abatajja kitegeera abaana ekifo bayita amannya gaabwe agamba amazzi gano galiwa gano amazzi galiriddawa watamanya ekyo kigambo agamba byaluwa byomukulu aluwa byomuto aluwa byaddako naye ngaekimuyisa abaana b'eppupu mwenge abawemula obubi obubeera mu mwenge bungi wabeerawo obuwemu wabeerawo ebyensonyi
N'anywa omwenge n'afuka mu mpala, abaana bonna n'asekererwa ku kyalo. Nze kitange okumuntwalako nabagamba abantu nti nze nali ngenze mu magye, motoka yeyandeka. Motoka yeyandeka ebuwama wali ku lw'e Masaka. Bwe bandaga famire yange nti gye nzaalibwamu n'empunga. Taata wange yanywanga omwenge nga ndi mu scout mu ssomero ku lw'e Masaka wano eggoli abatamanyiiyo. Saaliwo wano nze Kammengo. Yebazo Yesu. N'anywa omwenge ne batuleetanga abasikawutu ne mumuyoolayoola. Nze nkulembera abasikawutu ne mumuyoolayoola ne mumutwalayo ne mutuusayo ne tudda ku ssomero. Bwe mba mpita taata yali ayokya weddingi. Bwe mba mpitawo nampita nampanga ssente. Nze nga ndowooza mpa ssente. Omwenge bwe gwamuweddeko balowooza nti bamunyumizza ne bamugamba nze namuyambye. Kumbe ye ampa ssente agamba baakubba naye nkwetaaga. Nengenda eka ne mbuuza maama omu ne mugamba naye maama omusajja ampa ssente. Waliwo omusajja taata wange yava mu nsi takyaliwo. Naye yalina oluba luwanvu ng'olwange era nga bw'olulaba. Ng'ayina ebirevu bw'otunula bw'oti enviiri zikwata ziti oluba lwonna nga lwajjula ebirevu ne yeetoola bw'ati ne lugatta n'eno ne wasigalawo ennyindo bw'eti n'omumwa. Boddayo ekwogenda kukuba akafaananyi omuntu bw'atyo nga taata wa Buyongo. Kati omutegeeremu ng'atamidde abeera atya. Erina amaaso manene. Kale ngenda okutambula bwe nti okuntwala mu famire nga gwe bandaga ye taata wange. Lwaki toyingira magye? Gwe basooka okulaga yali tafaanana bwatyo. Gwe bakulaze laba bwafaanana. Mutamiivu, mwavu, alina embeera gy'alimu, wenna ne weewuunya. Neebaza Katonda olw'obulokozi bwe yaleeta. Obulokozi wano emotono olina kyokoleddwamu omulimu naye nze nkoleddwamu omulimu wano. Bwe natuuka wano Pastor Tom ye taata wange, Justin ye maama wange, nawummula nakola ntya? Ankozeemu kati n'ensonyiwa famire yonna ebirala byonna nennemo byekwasa n'entandika okutunula nti wamma waliwo kye nnina okusaba nga Dawudi bwe yasaba nti ekibi mwe nazaalibwa. Kati waliwo famire ng'oluusi ekikolo maama yali mwamwenge ate ne taata gwe bakussaako naye wamwenge, wamma teri lulimi lwa mukisa lwakusabirwako wabula kukolimira, wabula buwemu bwerere. Famire ebeeramu ebwete, ebeeramu obuwemu, ebeeramu ebigambo ebikolima, ebeeramu kintu bingi. Yebasobe Yesu. Ani agamba nti wamma eyo gye nava Mukama agenda kukusumula? Yategedde olwaleero kwe kundeeta. Yategedde olwaleero nti enjiri gye nnina okuleeta okutula ekintu. Gye wava eyo walisoyinza okukwekakweka n'okisayo. Nabadde nkansolingako omukyala n'aŋŋamba nti Musumba, nze ebintu ebimu wasomesa, eno topiki nali ngisomesaako, n'aŋŋamba nti wasomesa topiki eyo bibi ebikisibwe gye tuva eyo maama waffe gye yatuzaala. N'agamba ngenda okinoonyerezako. Yali Mugisu, babayita simanyi, yava mu kika kye bayita Bamoyayo. Ani Mugisu wano akitegeera? Bamayayo. Kati Bamoyayo agenda okinoonyerezaako kye bayitanga, kitegeezanga abasiru abatategeera ensibuko y'ekika gye yavaamu yeeyo ya busiru, yabutategeera. Alaba ntalo z'alina mu maka, sajja akunena bw'ati n'agamba nawasa kisiraani kisiru, naye ng'ekikola eri kye baakunywerezaamu kyekyo kyekita kika kiri eyo. Mayayo ani Bamoya. Jangu ombuulire ggwe Mugisu munnange, dduka olya ekyo nto kinoonyerezaayo. Ekyo ekikola kitya? Kitegeeza amakulu gaakyo. Yefuse ono
bakiyita bamooyaani. Bamooyaani. Yes, oba ekingiringiri abantu abali abatategeerekeka. Ekingiringiri kati ono akijjeeyo ekingiringiri gira munno omuntu omanye ekingiringiri kika kiri awo. Nagambe wasomesa bwenti n'embikkulira ngenda okulaba ekika kye tuvaamu kya bingiringiri. Gwe simanyi kyovaamu naye Mukama agenda kikutula olwaleero. Era yabadde ampa obujulizi n'agamba nnoonyezza Katonda okumala ebbanga ddene neebaza Mukama nga n'embaale baalyose ne baggulawo leediyo. Aleluya, abantu basumulule. Yakiwereddeko obujulizi. Kati famire ey'obutamiivu nga yeeyo, famire endala eriko era obusibe ekyenkisa ekiri eyo y'ey'obusamize n'obulogo. Waliyo ekyenkiso ate bisirikirwa. Muwala n'akula bw'atyo okutuuka waakuze, taatawo yabeera mu bya bizinesi naye nga maamawo byakusiiga ku mabeere ofumbirwe byo tobala. Tosobola mmunyumiza. Nebagambako nti waliwo omwana muwala ye yagenda n'atuuka okubatwala mu ssabo nga naye amututteyo ne baleeta omutwe gw'enkoko. Awulira enkoko empanga gye baleeta n'ebeera nga ebabojja ku bbeere. Bbeere lyakasuna enkoko n'ebojjako sseggwanga nti buli wanaatambulira yenna waati. Wakola bwati ekifuba abasajja bebeere nga abannaggwano tebamuyitako. Kumuteeka mu kufumbirwa baleeta nkoko sseggwanga. Naye nga yagolokokerwako ekyokwaka kyotalabanga. Maama waabanga kyensigo eyo yeeyo, waabanga eyo yensibuko ya musabo, n'oluzaala eddagala okulinywa okufuna omwana ow'obuwala eyo gy'alaga, n'okukola bijjabe n'okufuna obufumo eyo gy'alaga. Omwana agenda asiibule nti agenda kufumbirwa eyo gye bamukwasa. Gwe olwaliro Mukama agenda kukusumulula mu linnya lya Mukama afaani. Bagambye nti neebaza Katonda maama wange olw'okumulokola. Natunulira natuuka mu kifo kino ne mpulira enjiri ne ŋŋamba nti Mukama okunsumulula ateekewo ekisa. Na buli kikubo lyonna lye boogera mwendi. Maama mwerabirako ddala. Olunaku olwalinga olumu oba lwalinga lwakusatu teyasulanga mu buliri. Yeebakanga wansi ebyalubaale n'abyanjuluzawo bw'ati. Neyeebikka bajjajja mu nkuume. Akuze yonna ngenze mu kazigo ke nalingamu nga maama mwabeera. Tulina omugugu gwa lubaale gwansulanga mitwetwe weeguti. Ne ngamba maama biki bino toboogerako bajjajja bajjojjo banyiize. Yalina olulimi nga lwabasise bajjajja bokka. Bw'akoona alayira jjajja mukasa jjajja mukiwanuka. Ebyo bye yalingamu yokka maama wange. Ne neebaza Katonda omulamu. Maama wange kati akuba essaala. Era kubeegayirizi be nnina mu nsi yonna asooka ye maama wange. Ne bw'omugamba nti maama ndi mu sizoni ya school fees zituuse twetaaga school, Yesu agenda kikola. Ayi Mukama Katonda ayinza byonna n'asumulula essaala. Mukama akikola atya? Maama wange lwaki najja nti nsabe Katonda amuyambe ekintu kikutukire ddala. Lumu nva wano nga basomesezza. Basomesa ku muzimu ogwa Namuzinda ne ngutegeera bulungi nnyo. Ngenda okugenda emawogolo mukyalirako. Nensanga ng'alina akapapula akajje wa jjajja. Jjajja kaliko endagiriro nga ndabako jjajja Namuzinda. Tambula samanya ebigere bimeko wanda amalusu. Ogire bw'ota ate okusimba mulyango. Oddeerwa bamutaddeko endagiriro. Nenkwata akapapula nenkasoma bwenti nga ndaba Namuzinda aleeta obwavu. Namuzinda aleeta ebintu okwonooneka. Maama bamumuwadde mu ssabo amusimbe mu mulyango. Mwavu bamwongerako obuki. Nembulira maama enjiri naye ng'ebiseera ebyo wembulira maama enjiri yali mu kwaya y'Abakatuliki nga ye Mukatuliki. Agamba twala eri ebyo ebisiru byo ng'ateekamu akayimba Ave Maria
ayimba oluyimba lwa Ave Maria katoyinawo omuyisa njiri mulimu banyaffe abamu oba ng'okyamwina tokoowa kumusabira na kumwegayirira waliwo omuzadde wo oba okyamwina mukabirire essaala akyuke kubanga ye maama yateekangawo ne ssente n'aziteekayo ebigali ng'abaana be waabalaba we tufaanana atuteerayo ensigo eri mu ssabo bajjajja mumpe emikisa n'abaana bange n'abamenya amannya Buyungo Mutaawe Keera Amenya Nayigaana naye nga mu bwavu bwe tulina ate bwe tuba tetulina kyakulya n'addayo mu kigali n'abuddayo bajjajja mu nsonyiwe tetulina zakulya ate n'abwewola ebyo nabiraba n'amaaso gange nze kyenkusomesa nkimanyi ebibyo ebikusike ebyo tosobola kuddaawo obinyumiza ebbaawo gye wafumbirwa ebyo tolina mboozi etuula mu ofiisi obinyumiza eyo gy'okola naye byakyama byankiso bisiba naye bw'odda mu maaso ga Mukama koowoola Katonda asumula ebintu ebyo eyali mizimu kati yagyokya eyali anoonya abasamize kati yasumula omuliro ku masabo eyali yeesibye maama wange yalokoka ne yirizi n'agisumulamu eyali mu kiwato kye nze nagyokya nga ndina wano mutunde wano nenjokyera ddala kati ebyenkisa ebiri eyo tugenda birwanyisa tubijjewo n'ewalala we ebireeta ekkubo eddala ne tugenda okusabirwa Mukama alitusumulemu lyekkubo ery'okuleepingibwa lep sabidde abantu bangi Mukama n'agenda ng'abasumulula nga baafuna obuzibu obw'okuleepingibwa ne bafuna embuto ne bazaala abaana naye ng'ekiruyi n'obulumi n'ennaku baabijja kw'oli eyabakola ekintu ekyo ne babizza ku mwana gwe baabazaalamu abaana abo babeerako okugaanibwa kw'otalabanga ne waaba maama we nga ye yabazaala aba alina abaana 5 oyo omu abatamwagala mutima gwawulira tatudde buli waatambula bw'ati kyala yajja wano nga bwe tusabira abaana mu kyaki najja okusabira omwana tumusabire omwana bwe yajja ku kyaki eddalu lyayina kazi ne mugamba kwata omwana we nagamba musumba kamukwate naye musumba kankubulira ekintu kino oyo omwana yantama siina mugezezaako muwa abantu bonna bemuwaamu naye yantama senga Katonda sijja kukyogera musumba ne mugamba kiki obadde ogenda okwogera nagamba senga Katonda asobola yandimunjijjewo n'amutwala ne mugamba tolaba ngose n'agamba nandibadde sikikola ng'ekyo n'enzaala gye namuzaalamu ekisajja kyankwata bukwasi kati buli olaba nga kijja nga kita maama ndabiranga ddala ekisajja ekijja mu maaso gange kiri kyenyini yebazibe Yesu omwana okiruyi kyonna ennaku yonna obukaawu bwonna obulumi bwonna bwava kw'oli eyakimukola bakissa ku mwana mizimu ne giryoka gyetoolola ku mwana buli kimu kyonna kyala Mukama akusega ekisa eky'amaanyi bw'obeera n'omwana bw'otyo muleete asabirwe abamu babeegaana bwegaanyi n'amwegaana nga yamusuula wa jjajjaawe ali eyo abamu yamussa mu kyalo nga ne bwe bamubuuza olina abaana bameka oyo amubuuka n'atandikira Dawudi bw'oba omutunuulira sitoole ye eri bweti nti enzaala gye baamuzaalamu maama we yalimu amatanka n'alabika maama we yalina mu bufumbo bulala ono kitaawe n'ayingirawo ne bamuzaala mu nzaala bwetyo era bw'olaba nti gundi bwe yali azza Samwiri okufuka amafuta nga Mukama amutumye ayawule asuule omunagiro ku baana ba kitaawe Dawudi yali yeerabiddwa ne baleeta abavubuka n'agamba tekuli n'omu n'agamba abaana bo baweddeyo n'ajjukira nti waliyo ali eyo basindiikirizibwa busindiikirizibwa
ne balyoka bamugjayo paka we bamusaako amafuta. Kama ebase naawe njala kugamba olwaleero Katonda akuleese wano olwaleero oba olubuto lwa maama olwaliko ekikolimo nga bwe wazaalibwa waliwo amafuta galeero agagenda okusumulwa mu linnya lya Mukama. Waliwo Katonda kyakwawulawo ensobi oba yaliwo maama yazaala bw'atya oba yakuzaala atya oba yakola atya oba kavuyo kaali ku taata oba kaali ku kika oba baali batamidde ne bakolimira waliwo amafuta Mukama gatumyeko olwaleero okusumululira ddala. Nagambye nga ntandika nti nazze n'abantu ba mirundi ebiri ekikolimo okuva mu lubuto lwa maama wo Mukama akikuggyeko. Naawe alina omukisa okuva mu lubuto lwa maama wo Mukama akuggyeko okukeerewa akutuukirize mu mukisa gwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kyansiza omukisa oziina amakubo ag'abantu ogayina naye obadde tobotola. Kusoma kwo kwalimu omukisa, enkula ye ebaddemu omukisa. Naye otuuse waggulu wano owandituukidde osanyukire mu mukisa gwo waliwo ekikutte kyenjagala nsumululeko amafuta olwaleero. Obadde muwala alyerabiddwa Katonda akujjukidde olwaleero. Obadde mukyala abadde tafiibwako Mukama akujjukidde olwaleero. Ekyo ekiri ku bulamu bwo kigenda kuvaayo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Simanyi oba ani yakuzaala oba ggwanga kiri baakuzaalamu naye nze kyemmanyi bonna abakooye abazitoowereddwa yabayita agenda kubawummuza. Nange nkugamba olwaleero leka Mukama akuwummuza olwaleero. Kye baakwambaza kikuveeko, kye baakusimbako kikuveeko, kye baakweyambulirako kikuveeko. Famire oba wava mu y'abasamize waliwo eggulu eryakulonda olwaleero akwambulula ekiteega kye baakwambaza olugoye lwo lwe baakutwalako enviiri zo ze baakutwalako ne bakweyambulirako ebikolimo. Kyawula ku bulamu bwo Mukama akusobulire ddala olwaleero. Togenda kuddayo nga bwe wabadde mu linnya lya Mukama. Togenda kusigala kyekimu mu linnya lya Mukama. Ndabyeko amaziga ate tuuseeko mu nseko. Naawe nkugamba olwaleero ebiro by'amaziga bikoma olwaleero. Wabadde okaabiraawo Mukama akusobulula olwaleero. Wabadde obonaabonera tewali akufaako, tewali akwagala, tewali akusiima. Naye nsumulula amafuta olwaleero eggulu likuggulirawo osobole okuyitawo mu linnya lya Mukama. Simanyi kye baakwambaza nti n'omuntu gwe mpulira wano olwaleero. Simanyi kye baakwambaza naye ndaba ng'eggulu likolako total deliverance. Ndaba eggulu likolako total deliverance. Ndaba waliwo ekintu kye baakwambaza si kikyo, si kikyo, si kikyo. Kibadde kikuteerera si kikyo. Ky'omuliro, ky'omuliro kikuvaako. Waliwo kye baakwambaza, mpulira waliwo kye baakwambaza. Mukama akyambula olwaleero kikuzingulukwako ng'omusota kikuvaako kye baakwambaza. Baakusembeza mu famire ne bakweyambulirako ebintu byonna omukisa gwo ne bagutwala. Pulira eggulu likimayo okuyitibwako, pulira eggulu likimayo omukisa gwo. Mukama agusumula olwaleero. Waliwo ekikuta, waliwo ekikuta. Amagenda g'obufumbo ogenda gatuukamu tokitegedde. Amagenda g'obufumbo ogenda gatuukamu oba kikawuula kikute, kikuta. Waliwo omukisa gw'ensikirano owabadde okeerewa. Pulirayo abantu omukisa gwammwe gyeguli okukeerewa kubaveeko. Kikukeerera kikuveeko. Ky'omuliro, ky'omuliro, ky'omuliro kikuveeko. Kyamula ekisambwa ekyo, kyamula ekisambwa, kyamula ekisambwa. Pulira kyamula ekisambwa. Kibadde kikutudde ku mutwe kyagala okukusuula eddalu. Toli wakugwa eddalu ogenda kuweereza Katonda. Toli wakutambula nga mulalu ogenda kuweerako obujulizi. Ky'omuliro mu linnya lya Yesu. Baasa muyamba abantu ba Mukama. Baasa muyamba abantu ba Mukama. Waliwo omukyalo omukisa gwe ogufudde emirundi 7 naye mpulira Katonda akusasula emirundi 7. Kyasizo zifudde ez'omukisa emirundi 7. Mpulira Katonda akusasula emirundi 7. Ekyo ekikutte ekikyo kigite. Ndaba ekintu ekibadde kijja kikulondoola tinga maama wo bwe yali tinaawe kiba kikutambuleko kikutte.
kikutte kyokya omuliro, kikutte olwaleero kyokya omuliro. Pulira amafuta agakwambula ekintu, pulira amafuta mukwatwe, pulira amafuta agakwambula ekintu, kikwambuka olwaleero, kikutuga ekikolo okuva ewa maama wo, okuva ku bajjajjaabo kye baakwambaza, ekitambe ekiriyo, kikawule ekiriyo, kikalondooza ekiriyo, amayembe agaliyo, ebitego ebiriyo, ennanga gye baakuteekako, ese olwaleero. Rashebokobo shakatarabakabababa merebo seketerebo shakatarababa. Gundigoba ekintu, gundigoba ekintu, waliwo ekintu ekivaawo, pulira ekintu ekivaawo, waliwo ekiva mu nnyumba yo, waliwo ekiva ku baana bo, baganya okufumbirwa, baganya okukola, basoma naye emirimu giganye, kibasuula eddalu. Gundigoba ekintu, sapakarabasetorobo. Kikolo kyewavaamu, kikolo kyewavaamu, kikolo tekirina bujulizi, kikolo ekibadde kitalina bujulizi, eyo endeeta erina bujulizi. Waliwo obujulizi obulabisibwa. Wanika emikolo gyo, satarabakabababa ribo shakatara. Wanika emikolo gyo, sante Yesu. Wanika emikolo gyo, wanika emikolo gyo, sandireboko sarabakababa rembo shakabakarabasatara. Waliwo ekibinja ky'abantu Mukama tajja mu kukeerewa. Obadde okeereya amagenda go gye gali, ebirooto byo gye biri, omukisa go gye guli, ali ku leediyo ampulira, ali ku online awulira. Wabaddewo okeerewa okubadde ku bulamu bwo, omukisa gye guli, naye wabaddewo ekikulwanyisa okuva ewa maama wo, kyokya omuliro, kyokya omuliro, kyokya omuliro, kikutte, kikutta, 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 kikutta. Kive mu bigere ebyo, kive mu bigere ebyo, kitte gawuni yo, kitte embaga yo, kitte obuweereza bwo, kitte ennyumba yo, kitte ezzadde lyo, kitte olubuto lwo, kiveewo olwaleero. Satakarebo. Wanika emikolo gyo, wanika emikolo gyo, wanika emikolo gyo, wanika emikolo gyo. Waliwo omuntu ateebwa, pulira ekigambo mu mutima gwange, ky'amaanyi ga ssaddaaka gaggwaawo. Katonda akusumulula, baakuteekako ssaddaaka ya muntu, baakuteekako ssaddaaka ya musaayi gwa muntu. Ekutuka, 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 ekutuka. Pulira amaanyi ga ssaddaaka Mukama agabalawo, gaggwaawo, 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 gaggwaawo. Kikutte obulamu bwo, kibutte olwaleero. Waliwo omukisa gw'ogendamu, waliwo omukisa gw'ogendamu. Ndaba Katonda akyusa ebintu. Pulira amafuta agakyusa ebintu, gakyusa ebintu, gakuzingululako kye baakuzingazingako, ne gakutwala ku ekyo Katonda kye yakuteeseza. Shataraba, shatarababa, shatarababa rebosekepotokosiribababa ramasekotoro. Pulira omuntu ozingululwako ekintu, leka kizingulukuke, ozingululwako ekintu. Ndabanga abaakuzinga mu mukeeka, saddaaka gye baakuteerawo, gye bagisibira ku malaalo, kitolivaawo. Kyokya omuliro, kikutte, kyokya omuliro, kyokya omuliro, kikutte. Mwoyo omutukuvu, mwoyo omutukuvu. Ekikolo oba kya busibe, waliwo omukisa omusukkulumu. Pulira omukisa omusukkulumu. Wano waliwo abantu bagenda kujja nga bakunoonya, abalina ebitereke byo, abalina ebyamagero byo, abalina invitation letters zo, abalina obujulizi bwo, balina ebitereke byo ebigenda okuleeta obujulizi. Ababadde baakusuula bakulondeyo, ababadde baakwerabira bakusuuleyo bakunoonyeeyo. Shapakatarabakorebasatayababa.
Sanide Yesu. Sanide Yesu. Sanide Yesu. Sanide Yesu. Sanide Yesu. Ngambye waliwo omuntu kulaba Mukama alinga okuzingulula mukeeka. Saddaaka bagiteeka ku malaalo ne bakwata olugoye lwo ne bakusibirawo. Titolivaawo. Omufu abadde adda atambula ku bulamu bwo ng'akuba buli kyamukisa ky'ogendako. Mpulira ekikomo olwaleero. Mukama akikomye olwaleero. Mukama akikomye olwaleero. Mukama akikomye olwaleero. Enzigi zo ziggulwawo mu linnya lya Yesu. Izora bazata karabakaya baba. Bazakaribo seketere. Waliwo ekitudde mu nnyumba yo. Mukama ntuma ekigambo kyo. Ennyumba erina kuba ya mukisa. Okuva lwe wagizimba awo waliwo we yasibira. Teri mukisa guyingiramu. Ofuna bizibu mu nnyumba eyo. Tuma omuliro kakati mu nnyumba yo. Tuma omuliro, tuma omuliro. Tuma omuliro mu nnyumba yo. Waliwo ennyumba Mukama gy'asumulula. Agisumulula. Agisumulula. Yali ku sipiidi ogizimba naye erina we yakwatira kye baateekamu ekikusiba kyoleme kukyuka oleme kusinga beewammwe nkyokya olwaleero kizikiriza olwaleero kisazaamu olwaleero kyokya omuliro kyokya omuliro kisumuleko omuliro kisumuleko omuliro ekibadde kikuddemu kiveemu olwaleero kibaawongamu kiveemu olwaleero ekibadde kikusika kitoligizimba ofaanana abeewammwe kale ogenda kukyuka kale ogenda bakyuka ogenda kukyuka ogenda kuba mulala ofuuka omulala mu linnya lya Yesu wikose pokoto lobo seketere. Sanide Yesu. Tekea mikono gyo mu kifuba kyo. Gamba yi Mukama. Sikulya gamba yi Mukama. Ndi wa mukisa okuva olwaleero. Kubira kwa Yesu afenga lez'amaanyi. Tulako wansi. Tulako wansi. Waliwo abasajja Bayibuli beeraga nga baaliko omukisa. Gwe tugenda okukoowola Katonda agutusuuleko olwaleero. Tukitegedde. Waliwo mu Bayibuli abasajja abagirako endagaano ya Mukama nga baamukisa. Gambye gwaliko obusibe bukutuka lwaleero. Ne ŋŋamba gwabadde ow'omukisa Mukama yambikkuliddemu ekintu kimu nti wabaddewo okukeerewa ku bulamu bwo sitani nga keereya ogutuukamu. Naawe kikutuka lwaleero mu linnya lya Yesu. Somerako mu Yeremiya tumaliriza. Tugenda kukwata obudde bugenda sigalayo bwa ssaala tusabe ssaala yaffe. Yeremiya essula 1 olunya olwokuna. Yeremiya essula esooka n'olunyiriri olwokuna. Awo ekigambo kya Mukama ne kinzijira nti bwe nnali nga sinnakubumba mu lubuto nakumanya era nga tonnava mu lubuto nakutukuza. Owulira ekigambo ekyo kikubireko engalo ez'amaanyi. Bwe nnali wali tonnayingira mu maama wo bw'oti waliko pulaani ya Mukama. Wali tonnayingira mu lubuto lwa maama wo waliko pulaani ya Mukama. Waliwo abantu Mukama bagenda okuwa ekisa eky'amaanyi. Ate waliwo abakyala abali wano Mukama ng'omwana we agenda mmuwa omukisa. Mukama omwana wo gw'empulira gwagenda okuwa omukisa. Wagezaako okumuggyamu mu lubuto n'agaana. Wagezaako okuggyamu omwana oyo mu lubuto n'agaana. Yamumanya Mukama omwana oyo. Yamumanya. Wali tonnayingira mu lubuto lwa maama wo wadde ekikolimo kyali kiteezi naye oliko ekirooto eky'amaanyi. Oliko okumanyibwa kw'eggulu. Kiraba nali tonnayingirayo nakola ntya? Bw'amala okumanya genda maaso. Era nga tonnava mu lubuto nakutukuza. Nakutukuza. Kubira kwa Yesu affe engalo ez'amaanyi.
awo kyenjagalira obulokozi. Wano waliwo abantu wabadde toyagala na kujja. Waliwo abandaba leero bakufoosinga na bakufoosinzi okulaba. Waliwo abampulira leero obadde togenda na kubiwuliriza bino byonna. N'eggulu likumanyi. Eggulu likumanyi. Lyagala kutula kintu. Nabagambye nga ntandika. Waliwo ekikomera. Waliwo ekikola kitya? Kati nze ndi wano ndi muweereza wa Mukama. Oyinza okundaba nga toyinza kuntegeera. Bwegamba nti wano nakolanga bwa Asha nga nkuuta toilet, toyinza kikkiriza. Naye kati ne bwe ngenda ku church ne nkwata olweyo nsiimuule toyi. Waliwo abaweereza abanzijjako olweyo ne mu maaso n'okwetonda nga beetonda. Waliwo ky'otambuliramu kya kiseera Katonda alina waakutwala. Kiddamu. Waliwo ky'otambuliramu. Leka kulabikanga abantu abakulaba tebalowooza. Tandika okwerowoolezaamu ekintu ekirala. Waliwo amafuta amalala agalabika ku bulamu bwo olwaleero nga waliwo ky'ofulumamu bw'oti ng'okiviiramu ddala ate nga togenda kukiddamu. Ababadde bakusekerera Katonda yeetegese obbaswaza olwaleero. Ababadde bakwogerera ebigambo Katonda yeetegese obbaswaza olwaleero. Ababadde bagaanye okusembeza Katonda yeetegese obbaswaza olwaleero. Pulira omwoyo aŋŋamba ekintu kimu. Katonda addawo ekiswalo ku bulamu bwo. Waliwo amafuta ga Katonda agakusiimulako ekiswalo otandike okutuuka mu bujulizi bwo mu linnya lya Mukama. Senga ekikolimo ekyo kibadde kyakutta ekiva ewa maama wo senga wafadda. Naye oba tokyafudde oba ng'obadde tofudde Katonda akuleseewo oyina w'ogenda okutuuka. Nga bwentambula bweti ogamba abantu tiwali naliwo naye kati sikyaliwo. Tokitegedde olabika weerabidde Yesu byakola. Ngambye wano waliwo omuwendo gw'abantu gwempulira kaakati mu saaviisi eno eya leero. Katonda wano wooti oba tofiiriddewo agenda kukutambuza ate simple. Otambule mpola. Wano w'ogenda okutuuka ogamba abantu wali naliwo naye kati sikyakola ntya. N'ekyokubiri mpuliriza. N'ekyokubiri ky'ogenda okugamba abali awo mwenna mugume eno mujja kutuuka. Nange nkyogera ng'omuweereza wa Mukama. Abadde mu kubonaabona Mukama alina waakutwala. Abadde okubonaabona Katonda alina waakutuusa. Bw'abadde olowooza nti toweereze Katonda amafuta nga kusomululira olwaleero neeno ojja kutuuka. Oba maama wange yazaala atya naye teyamanya. Osanga naye waliwo ekyajjajjaawo ekyamutwalirizaayo. Naye nze kyemmanyi kiri kimu, gwe yazaala Katonda yamuteerawo ekisa n'ategeera Yesu. Ekyaleeta Yesu ekikolimo kituveeko tufune omukisa tutuukirizibweko amagenda gaffe kulangirako omukisa ti Mukama yakumanya. Mukuba oluyooyo akuliraanye mugambe olabika tokitegeera mugambe Mukama yakumanya. Va ku bantu bye bakwogerera w'ofaanana. Abo bakwogerera be bamu abagenda okwogerera ng'oddusa emisinde ng'otuuse eno. W'oyita kati bigenda kufuuka bujulizi. Otambule otuuke eno Katonda akole obujulizi obulala. Kakyogere mu mafuta Mukama ge yampa. Nkaddiyo obujulizi bw'obadde nabwo kati nsumulula obujulizi obulala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Reboshekepota ya bakamara baba. Nkiddamu nkaddiyo obujulizi bw'obadde nabwo kati nsumulula obupya mu linnya lyani lya Yesu. Togenda kusigala kyekimu. Abaana bo tebagenda kubonaabona. W'okaabidde tebagenda kukaaba. W'osuze enjala tebagenda kusula njala. W'oyise obwerere tebagenda kuyita bwerere. Obadde osuzibwa bagenda kwesuza mu linnya lya Mukama. Nkaddiyo obujulizi bw'obadde nabwo ndeeta obulala mu linnya lya Yesu. Tetusinza bifaananyi.
tetusinza lubaale oyo mulimba, tetusinza mayembe, tusinza Kristo. Bw'ozze si bw'omaliriza, bw'ozze ofaanana si bw'oddayo. Kati naawe nkulangirako olwaleero kye babadde bakulabako kikome, Katonda atandike ekirala mu linnya lya Yesu. Kiddamu mu linnya lya Yesu. Kye babadde bakulabako ne bakwogerera ne kikumalamu amaanyi, nkikaddiya kikome, nsumulula ekipya. Kino ekifo bwe kiba nga kye kimpadde obujulizi, togenda kuddayo nga bw'obadde mu linnya lya Mukama. Kamalirize n'ekigambo kino eky'obunnabbi. Maama wo, famire yo, oba ogiwadde obujulizi manya ogiwadde enjiri n'egaana, Katonda kabeereko kyakkolera, bajja kukkiriza Katonda olwampaka. Wiyosabakaramakamamama, waliwo gwe njogera naye. Maama wo, taata wo, baganda bo, famire yo, oba ogibuulidde enjiri n'egaana, Katonda kakutolose akolera ebyekisa, bajja kukkiriza lwampaka. Tetusamiranga bo we basamira, tetuloganga bo we batambulira mu bya bulogo, tetusinza bifaananyi. Tulina Yesu eyafa n'azuukira, bw'amala okuzuukira n'agamba gyonna kiwedde. Kati olwaleero ekikolimo kikome, ebirondoola bikome, bye baakuwangamu bikome. Katonda akutwale mu kisa ekipya. Nandibadde nkyogerera ewala naye wano wendi wayubula omuntu. Tera nnyo gamba abantu nayina omutwe omunene, emimwa eminene, amaaso amanene, ekifuba ekigazi, obugulu obutono. Kaakati nze nna bwe mba ntambula, wamma ogamba laba Katonda atambula. Nange nkugamba olwaleero kye bakulabako si kyogenda okubeera. Kamalirize bwenti, ali wano ng'oli muweereza wa Mukama, ali wano nga Katonda akuyisa okumuweereza, va mu muzannyo, tandika okuweereza Katonda, kubanga eggulu ligenda kufuka amafuta, lijjewo obujulizi ababaddeyo abasamize, lijjeyo obujulizi ababadde bafuna obugagga nga bayita mu ssabo. Katonda agenda kuyimusa omulembe gwo. Beerabira omulembe gw'obusamize, beerabira omulembe gw'abasawo abaganda, batandike okutegeera Katonda gw'osinza. Alekeni balo gamba Mukama. Sikuwulira gamba Mukama. Oba maama yasobya. Kyogerera manyi oba maama yasobya. Oba taata yasobya. Nsonyiwa ku lwabwe. Naye nze nazza olwaleero kutuuka mu magenda gange. Kukutukako ekibadde kintawaanya. Era okuva kati olwaleero ebirooto byange bikyuka. Obujulizi bwange bukyuka. Famire yange ekyuka. Obuweereza bwange bukyuka. Kubirako Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Rosheke bakatara ya bakamama. Tulako wansi. Lwaki simalira wano? Munyenyeko muno mugambe lwaki tebamalira wano? Kwata ensigo yo. Kwata ekiweebwayo kyo. Kwata ekimu eky'ekkumi. Kati bwe tugenda mu kusaba, ogenda kutula kyankiso. Maama oba yabikola tobimanyi, abamu yafa dda ne bakusuula ewa jjajjaawo, abamu ne gye bakuteeka tomanyi, naye olondeddwa eggulu. Eggulu likulonze. Ligenda kuleeta obujulizi obw'amaanyi. Kwata ensigo y'abatambuzatambuza. Kwata ensigo yo. Omwaka we gunaagenda okuggweerako, ojja kuba oyina ennyimba ezimu z'otakyayimba, oyina ennyimba endala z'oyimba. Sande Yesu, nkiddamu omwaka guno waliwo ennyimba z'ogenda okwerabira,
wabeerewo ennyimba empya z'olimba bw'osinza Mukama Katonda. Togenda kusigala kyekimu era toddamu kulwana ntalo za mubiri. Gwe weekweke mu Katonda agenda kukwawulayo yonna mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Kwata ensigo yo TV, radio, TV eza radio neya zeleeti nga tuwadde ekiweebwayo kina kimu kya 10 jangu obireete wano Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Jangu obireete wano Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi ddala. Kikwate ne baasaayo ngenda kisabira kujja kumpuzi nga wakiwaddeyo dda. Tokoowanga kusiga komanye olugendo maama wo lwe yatambula n'ava ewammwe ku kyalo n'agenda mu kizinga yalinnya na lyato n'akuzaala eyo ne gye yakuzaala tasobola kukuzaayo. Okimanye ekyo? Bino ebigere by'otambula ng'oleeta ensigo yo bitaggulula ekintu kye yatambuliramu ng'agenda akusiba. Mukama nkwebaza olwaleero ku lw'abaana bo, ku lw'abatabani bo, ku lw'abawala bo Mukama. Leka ekisa kyo kirabisibwe buli omu ensigo ye gy'alina Mukama. Leka etuuke mu maaso go Mukama. Osumulule omukisa Mukama, oleete ekisa eky'amaanyi Mukama. Era nsaba Mukama buli kyawaayo buli kinoomu kisumulule obulamu bwe, kisumulule abaana be, kisumulule omwami we, kisumulule mukyala we, kisumulule emirimu gyo kubanga bayimiridde ku lw'enjiri okutambula ensi yonna mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omutukuvu. Amiina. Kale leeta kireete Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi. Leeta osisa wano tambula ng'oleeta mukyali mu mafuta. Tambula ng'oleeta Mukama akuwa omukisa ogw'amaanyi.